Yes, alright, nkulamusiza kwenye mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era ng'okola ky'amaanyi nnyo kulisaayo obwakedde kulikayo obwakedde gwe mukwano gwange naawe omuwuliriza omulungi tukwebaza okubanga ebbanga lyonna omaze ekiseera kyo nga weekuumidde ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati okuddako ku updates eziriwo Gino Muhoozi Kayinogaba akedde ku balulu lwa kigere ku mukutu gwe ogwa social media nga bulijjo ogwa Twitter nga bwe tukimanyi watera okuba nga atweetinga ku buli weekend. Kaakati nno agenze maaso n'okuwoninga ekibiina kya National Unity Platform mu ngeri ey'enjawulo. Agenze maaso n'okiwoninga wakati ng'akyalawera ennemba n'ebizibu ne violation ne human rights violence zagenze maaso n'otteeka n'entiisa zagenze otteeka mu bannayuganda Gino Muhoozi Kayinogaba nga tannaba kubanga ng'avunaanibwa nga tannaba kubanga era akangavvulwa newankubadde ebitongole eby'enjawulo ebirwanira eddembe ly'obuntu mu Uganda bivuddeyo ne byogera naye mpawo kyakoleddwa. Wabula kino tekikugidde Muhoozi Kayinogaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era eyayagaliza okusikira entebe ya kitaabwe oboolyawo mu future. Era agenze maaso n'agenda ku mukutu gwe ogwa social media ogwa Twitter n'agenda maaso n'okubanga awoninga ekibiina kya National Unity Platform saako n'omukulembeze waakyo. Jjukira nti nno si gwe mulundi ogugenda okubanga gusoose era si gwe okubanga gwakubiri. Enfunda eziwerako Gino Muhoozi Kayinogaba azze awoninga era ng'akola body statements ng'ajja akola threatening statements ku mukutu gwe ogwa social media newankubadde bangi bavuddeyo ne bacriticinga ku mbeera eno n'empisa ze n'embeera gy'agenda mu maaso n'okweyisaamu ne gy'ayisaamu bannayuganda. Gino Muhoozi Kayinogaba terimukugidde agenze ng'era agenda mu maaso n'okuba nga apositinga ekyo ky'ayagala okupositinga oba kitiisa oba kikanga ye agenda mu maaso n'okuba nga atweetinga kasita abeera nga as long as atweetinga. Tetumanyi kiri mabega wa kino abangi balowooza nti nno oba agenda maaso n'okukola bino kubanga anoonya popularity na kunoonya fame mu bannayuganda okusobola okubeera nga amanyikibwa. Jjukira okuzzaako emabega Gino Muhoozi Kayinogaba yatandikawo ekibiina kya PLU. Ekibiina kino nga kye yali agenda okuba nga ayitiramu okubeera fulaga beeyala waakyo mu kalulu akayengedde akajja aka 2026 asobole okuba nga yeesimbawo era nga naye avuganye kitaawe saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula gye bwavaako oluvannyuma lw'okola mobilization nga tezimmuka Gino Muhoozi Kayinogaba omwaka oguwedde yavaayo n'alangirira n'agamba ye abisudde mu guluka tagenda kwesimbawo era tagenda kulabikirako mu ku ballot paper. N'agamba nti nno naye abawagizi ba PLU temuggwamu maanyi mugende mubaakinge kitange Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kibiina ekya NRM. Oluvannyuma yalabibwako ng'atandise okuba nga akola atweetinga tweets ez'enjawulo ezigenda maaso n'okukanga eggwanga nga bwe yavaayo n'alangirira n'agamba nti nno temulowooza nti nno mmwe abali ku ludda olw'opposition nti amagye oba n'ebitongole ebikuumaddembe bijja kukkiriza civilian n'omu okubeera president oba okubeera omukulembeze w'eggwanga lino Uganda era temukirowoozaako kubanga amagye ngaffe ab'amagye tujja kubanga tumuganya tetujja mmukkiriza. Omuntu alina okukulembera Uganda alina kubeera wa police oba wa magye. Statement ng'ezo tuzijjukira bulungi nnyo. Oli ku Yugi Update TV gwatanatweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Wabula bw'oba omaze okusubscribe nga teweerabirako na mukadde nakugamba akadde ako kalaba kakuyambako kuleetera notification message okulaba ng'ofollowinga ku buli information yonna gye tuba tutadde ku mukutu guno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati leero wabadde atweetinga ng'oggyeko ebyo entiisa zazzaakola ng'oggyeko okuba nga gyawoninga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda omuggyako omutwe nga wagenda omubuzaawo. Jozi ebintu bino baali babitwala ng'ebyokusaaga Gino Muhoozi Kayinogaba byatweetinga. Wabula jjo yabalabizeeko we yawambye Eddie Mutwe. Jjukira Eddie Mutwe yagenda owambibwa nga Gino Muhoozi Kayinogaba emabegakaawo yavaayo n'awoninga n'agamba Eddie Mutwe era ajja mubuzaawo agende mu maaso n'okuba nga amutwala ewe abeere ng'amukubira engatto. Kati Eddie Mutwe oluvannyuma lw'okubuzibwawo municipality ey'Emukono Gino Muhoozi Kayinogaba ng'akyanoonyezebwa Eddie Mutwe ng'akyanoonyezebwa nga takubikako kya mulubaale. Chief of Defence Force Muhoozi Kayinogaba yavaayo n'alangira n'agamba Eddie Mutwe yamuyina era amuterese mu basement ye
era n'oluvannyuma n'afulumya ebifaananyi ebyalaga embeera ya Eddie Mutwe gy'alimu nga yenna tafaananika era ng'alaga nti nno abadde ali mu kucunyuzibwa na kubonaabona. Ebyo ebikolwa ebyo byabawo oluvannyuma lwa Muhoozi emabegako okuba ng'alangiridde. Kati example eyo yagenda mu maaso n'okubikkula bannayuganda n'abakulembeze abali ku ludda oluvuganya nti ebigambo bya Gen. Muhoozi Kainerugaba byavaayo n'atwitinga tabeera mu lusaagosaago, era y'ensonga wakyula ku mulundi guno abakulembeze bavuddeyo balume n'ogwengulu. Omulundi gwokka ogusoose okulaba ng'ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission kivaayo okwogera ku mbeera eno eya Gen. Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti no Parliamentary Committee Board yatuulakokko ng'esamunalinga ng'ekoowoola Gen. Muhoozi Kainerugaba alabikeko mu kakiiko, abitebye teyalabikako, wabula yasindika badepyute be. Wabula olutalo olwali eyo mu Committee Board olwo lwonna nalukuwa era walutegeera. Waliwo oluvannyuma baddamu ne basamunalinga ne bateekawo date eza Gen. Muhoozi Kainerugaba okuddamu okulabikirako mu Committee Board. Wabula Koro Gen. Muhoozi Kainerugaba yafuluma eggwanga era n'abasindikira obubaka n'abagamba nti no tasobola kulabikirako mu maaso g'abaddiikuula, oba kye bamwagaza agenda kujja abakwate bukwasi bonna bonna. Oluvannyuma lw'ebikolwa ng'ebyo ebyayogerwa ebitiisatiisa n'abaka mu Parliament, tewali kikolwa kyakolebwa, tewali action yateekingibwa. Tetwalaba gavumenti oba Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'avaayo okukoma ku Gen. Muhoozi Kainerugaba n'ebigambo bye, ng'oggyeko na bino byagenda maaso n'okutiisatiisa amawanga ebitattanye ennyo diplomatic relation wakati w'eggwanga erya Uganda saako n'amawanga ageebunaayira. Ebyo byonna byonna tewali action yali ekoleddwa. Newankubadde abakulembeze nga Mugisha Muntu eyaliko komanda w'amagye yavuddeyo naye n'ayogera n'agamba yeetaga Mwami Yoweri Kaguta Museveni abeere ng'ateekinga action eri mutabani we wabanga lino eggwanga akyalyagala, wabanga era ebikolwa Gen. Muhoozi Kainerugaba mutabani we byakola ng'alaba nti si birungi, nti bikyamu, aveeyo amukangavule. Tetunnalaba action n'emu yateekingiddwa. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati olwaleero alukeeza lwa nkokola, enkoko agikutte mu mmwa n'awubwa ekigere kye eri ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agenda mu maaso n'okubanga atiisatiisa ekibiina kino ekya National Unity Platform ng'agamba nti nno nti ekibiina kino temulowooza nti nno nti okulemberamu obuvuyo kye kigenda obbaganya okumalako. Abagambye nti nno kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni yabakwipinga oba yabasengeka, yabasigamu ne wisdom of violation, yabasigamu violation zonna, yabasigamu obukodyo bonna bonna obusobola okugumbulula violence obwegumbulo bonna bwe banaabakoze. Abagambye nti nno bannayuganda emunaaganya ne muliidingibwa omuntu yenna mu kalulu akajja aka 2026 ne muteekawo violence, mukimanye nti nno naffe twetegese, ng'agamba nti nno Uganda eno yaffe ffenna era tetwagala muntu atabangula ddembe lya ggwanga Uganda. Wabula ennaku zonna zirabiddwako nga Gen. Muhoozi Kainerugaba saako n'abo bali mu gavumenti nga bebagenda maaso n'okuteekawo violation mu bannayuganda, bebateekawo obusambattuko, obwegugumbululo, obukyabaga bonna bonna mu kalulu. Jjukira recently akalulu akabaddewo akabiri aka Kawempe North bio elections, violation yonna eyaliwo, obwegugumbo n'obukyankalo bonna bwava ku kitongole ekikuumaddembe era byava ku gavumenti. Kakati Muhoozi Kainerugaba wavayo n'agamba bo beba freedom provider oba balabiddwako enfunda ez'enjawulo nga bebateekawo obwegungulo mu ggwanga newankubadde eggwanga nga libeera liteefu. Kakati Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'awooninga ng'alabula buli muntu anaateekawo violation mu kalulu aka 2026 tewali agenda ateekawo violation, wabula ffe tutunudde tulinze akalulu ako ekanaatuuka. Ojja laba nga gavumenti bw'abali mu buyinza bennyininyini nga bagenda mu maaso n'okuteekawo violation, nga bagenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'abannansi abagenda okuba nga beetaba mu kulonda. Kino ekya Gen. Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'awooninga kabonera akakulaga ki kye bateekateeka ekigenda okubeerawo mu general elections. Mbagambye nti nno bali wero equipped okubanga badissolvinga embeera ey'obwegungululo bonna. Tewali violence inaabeerawo singa gavumenti inaaba tetaddewo violence ng'eyita mu bitongole ebikuumaddembe nga bwe twalaba wano mu by-elections ezaali e Kawempe. Bannayuganda bateefu bo beetegefu okulonda akalulu kaabwe era beetegefu okulonda oyo gwe baagala okukulembera. Naye ekyewuunyisa mmwe abali mu bitongole ebikuumaddembe munaaganye bannayuganda okusalawo ku ballot paper ng'eyo n'abaagala oba mujja kwagala mubasalirewo. Tulinze tutunule.
oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango tuwuliriza we bali kwekuumira ku mayingo gano wabula gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano mbaagala nnyo mweraba